tukyabeeko mina kusenga face to face ekikyansuubira mu level gyonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero oba ennaku zino ndi ku basajja nnyo. Tugenda kutunuulira lwaki abasajja bafa nnyo ku sayizi y'emikira. Omusajja n'abeera obudesiti n'omukira, bannange njagala geza mukira, oba nange njagala geza mukira. Lwaki mwina mentality bwetyo? Ekisookera ddala society oba social media oba abantu betuwangaaliramu balina engeri gye bakizimbamu oba gye bakiraga nti omusajja okubeera n'omukira omunene, omusajja oyo aba amalako, omusajja oyo aba waakabi. Omusajja okubeera n'omukira omunene, omusajja oyo attractinga abakyala, era omusajja oyo abeera, katugambe mu basajja, asobola okuyimirira ng'omusajja outshininga banne. But that is not true. Osobola okuba n'omukira nga munene bulungi naye nga tegugenda kufuula waakabi. Oyinza okubeera abo bayita smart wire ng'osobola oguflantinga ogulaga abantu n'ebisigadde, oli n'akola mpale n'agamba waawo. Yadde abakyala tetwagala basajja balina mukira munene nnyo, balina mikira mitini nnyo, naye sayizi ennene nnyo ekanga kubanga eruma. It brings pain. Tereeta bwagazi oba tereeta buwoomi. Sometimes ekuleetera bulumi naddala singa weesanga ng'oli mufunda oba singa weesanga ng'oli mumpi ng'ate omwami wo muwanvu nga munene. Then ekirala ekireetera abasajja okubeera nga baagala nnyo emikira eminene. Edda n'abadde jjo mbasomesa live actually I think on this. Edda oba historically abantu b'edda waliwo tribes naddala mu Uganda nti bo nga tebannakuwa muwala waabwe baasookanga kkebera bunene bwa mu mpale yo omalako ne beerabira nti akasolo akanene oba akatini sayizi si yeemalako oba si yeenyumisa, omuntu yanyumisa, naye bo baakeberanga sayizi. Ng'era abasajja b'edda bafuba nnyo okulaba nti alina omukira omunene oba nti akasolo ke kanene asobole okwewangulira mwana muwala embooka enyirira. Si byakumala gafuna just kubanga munnange omukira gw'omutini. N'ensonga endala ereetera abasajja okubeera nga mwagala nnyo okugeza emikira, mukwata omukira ne mugululatinga ku mbeera y'okuba nti omukira omunene gu equivalinga ku kubeera ng'osobola okutuusa omukazi ku ntikko. Twogere ekituufu ku mukira. Yes, omuntu waba alina omukira omunene munnange osobola okutuusa omukyala ku ntikko bw'obanga omukira gwo munene singa muwanvu ate nga si munene nnyo. Lwaki obeera ne advantage etuusa omukyala ku ntikko oba lwaki oba osobola otuusa omukyala ku ntikko mangu? Kubanga gusobola okukavaringa circumference nnene, oba guba guyingidde gusobola okuba nga guyita ku bisenge by'emmana byonna nga gubitabaala ewatali yadde okubeera nti kino oba kiri. Naye tekitegeeza nti ate ku buli omu kijja kukola, kisinziira kasita obeera nga sayizi yo emakinga sayizi y'omukyala biba bijja kutambula bulungi, naye osobola okwesanga ng'osanze abantu nga sayizi eyiyo nnene ku mukyala nga bw'omuyingira instead of okunyumirwa ate alumizibwa oba tanyumirwa nnyo nga bwe yandibadde anyumirwa. Awo kiba kigenda kubafuukira ekizibu era omukyala agenda kuba tagenda kuwoomerwa mu kirago. Naawe kennyini gulinza okufuukira ekizibu n'owulira nga gukoze eki nga gukutamye oba nga gukumazeeko emirembe. Then abalala abalwanirira okufuna emikira eminene kisinziira ku gye wakulira. Adolescence eno etuwaga n'olabanga banno nga bafuka naddala eyo simanya bano basamba omupiira oba ki abaana bakolera ddala mu bintu for example around other people ng'olina okweyambula oba okukyusa. Ogenda okulaba omuntu ng'akasolo konna keereze kanene kazibu kyokka ng'otwa tutini n'ogamba oba nzindika ekikyamu. Toliiko kikyamu bw'otyo ewatondebwa. Do not stress nnyo okubeera ng'olowooza nti ojja kufuna omukira omunene olyoka obeera owakabi. Okubeera owakabi si mukira munene just eggwe. Ekirala abakyala kye mulina okumanyira ekiviirako abasajja okubeera nga balwanirira nnyo okufuna emikira eminene kwe kubeera nti balaba kinaakukka. Omusajja yenna alaba kinaakukka munnange waliwo illusion oba waliwo ekintu ekijja mu mitwe gyammwe n'olowooza nti ogwo omukira gw'olaba ku screen gwa ddala. Ogwo omukira gw'olaba ku screen si gwa ddala, just mukira bukira nga bw'olaba emikira egya bulijjo. Nti bo ango ya kamera we bagikwatira emataringa weewaawo waliyo eminene nnyo gye bakozesa era nga jjo baaguselectinze oba baagulonzeewo nga munene, but not every man nti bw'atyo bwe yenkana. Bano abantu abazannya kinaakukka bajja ne bawandiisa ne babakebera ne baselecting omuntu ali perfect for that particular role. Ndi twagala kukola ku mukira mutini. Of course they will get someone alina omukira mutini. Twagala kukola ku mukira munene. Bajja kuselecting ono alina inchi meka, ono alina inchi meka, ono alina inchi meka balondeko asinga. Kubanga baselecting omuntu accordingly to the role. Kati gwe buli bw'onaalaba kinaakukka n'olabakamu 2, 3, 5 ngamba buno butambi bw'ekikulu. N'ogamba olaba emikira gyabwe minene. Kitegeeza omukira omusajja yenna alina kubeera bw'atyo n'olyoka n'oweekebera mu mpale
n'otandika okubeera ng'owulira bubi oba ng'olaba nti tekijja oba ebyange tebinyuma. Peer pressure. Olina mikwano gyo giringa 8 giringa 7 oba 5 oba 4 naye bonna nga balina embuukuuli nga gwakako katini. Njagala tukkirize tugaane nti olaba emikiro egyo giringa bw'olaba omuntu bwe yakula nti mu bantu tulinamu abawanvu, tulinamu abampi, tulinamu abanene, tulinamu abatini. Mu bantu tulinamu abantu nga ye mulema, omulala si mulema, awo njogera ku shape. Tulinamu abantu nga mulema si mulema nga bwe tutyo bwe twatondebwa. Olusi wazaalibwa bw'otyo, olusi mbeera yakushepinga oba waliwo ekyakutuukako n'obeera ng'oli bw'otyo naye nga wooli. So tekitegeeza nti nno bonna bolaba balina kubeera bwe batyo mu mbeera eyo efaanagana bw'etyo. Then ekirala kye tusobola okubeera nga tulaba ekireetera abasajja okubeera nga ba-obsesinga nnyo oba balowooza nnyo ku sayizi y'omukira oba baagala nnyo okugeza emikira. Fe abakyala tucontributinze kinene ku mbeera eyo. Nti omusajja asobola okunyumya n'omukazi emboozi naye ng'omukazi we bamubuuza ku sayizi y'omukira gy'ayagala nyala nnyo omusajja ng'alina omukira omunene naye ng'amazima gali nti singa omusajja ono agenda n'agugeza nagubeera inchi 7 oba 8 nga mu bunene bwagwo guli inchi katugambe 6 nkukakasa era nkusuubiza nti tosobola kugwagala gugenda kufuukira ekizibu era gugenda kutama. Naye waneeno ofuuse ekizibu mbweyagala mukira munene. No, it's not always about mukira munene. It's about how you use it. Nze no ndowooza instead of okulowooza nnyo ku ddagala erigezza. Nze nfuna abantu ndowooza buli lunaku abaagala eddagala erigezza omukira. Sikolangako live ekibuuzo ekyo nekita poppinga. Sikolangako oba siberangako ku ssimu yange n'engibikkula nga tekuliko message egamba senga eddagala erigezza omukira. Toyina gugeza. Lwaki temumbuuza senga nina inchi 4 nkoze ntya okukyamula mukazi wange? Oba mbakolera videos nga buli video ekwatagana ku inchi ntandika ogamba nti kati wa inchi 2 okola bino, wa inchi 3 okola bwoti, inchi 4 okola bwoti. Nti mufa nnyo ku size ennene ne mwerabira nti size si esanyusa omukazi mu buliri, esanyusa kutunuulira. Naye bw'oba tomanyi kyagikozesa enyiiza eruma ate etama. Omuntu emufuukira uncomfortable waliwo ne styles z'okozesa z'otasobola kukozesa olw'okuba omukirago muwanvu olw'okuba omukirago munene. So abaami bange abalungi oba abaami baffe abalungi nga temunaba kunoonya mikira nze ngamba tunoonye nnyo ku styles zetusobola okukozesa ku bukodyo bwe tusobola okukozesa ku ngeri gy'osobola okukwatamu omukyala n'anyumirwa rather than ofokasinga ku kugeza omukira. Nfunye n'abangamba senga eddagala erikendeeza omukira nze omukira ogwange nga munene n'omugamba teririiyo kasita ogugeza oba ogugezezza. Kale munzikirize mbasiibule temwerabira subscribing liking no commenting omukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Bane temwerabira tulina live tukola lives zaffe ku makya ebeera essaawa 2 ez'e Uganda then emisana n'ebeera essaawa 7 ez'e Uganda ate ekiro ne tubeera ne live ku ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro. Tulina application yaffe bagiyita Senga Face 256 gyeri ku Play Store osobola ogenda n'ogidownloadinga n'obeera nga weefunira ebirungi ebiriko. Tulina TikTok account nayo eri mu mannya ga Senga Face 256 osobola okuyitayo lw'oba oyagadde. Mubeere bulungi omukama abankuumire ate era abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.